Butereevu wasuza otyo mulungi atulaba ku KTV program Kingdom Torch olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa kutaano mwaka 2026. Bitambula bitya sayidi eyo gy'osinzira okutugoberera ayita mu kusoomozebwa okutali kumu tukusaasirako ate naawe afunye ebirungi ne tukusanyukirako ne tukwebalizaako Mukama Katonda. Nze Munasingo Mary Namirimo bingi ebitambudde bye tuwulira bye tulabako ne bye tulengera mu mawulire mu ssabbiiti eno okusingira ddala olutalo ku nguzi lubadde nnyo ku mimwa gy'Abannayuganda bannabyabufuzi buli omu ataputa bubwe n'ebikwekweta ebigenda mu maaso kwabadde Sipiika wa Paalamenti omukyala Nnaalongo Anita Among. Amaka ge agatali gamu ab'ebyokwerinda bagenda mu maaso n'okugaaza ebimu ku by'obugagga by'eng'emmotoka ez'ebbeeyi ddala byakwatiddwa bwe twogerera ne bitwalibwa ku kitebe kya poliisi ennaggulu ate nga n'okwaza kukyagenda mu maaso. Bannayuganda abamu basanyufu balowooza gavumenti etandise okulwanyisa enguzi ate abalala balabanga ebyobufuzi. Tugenda kuba tukuba ttooki mu nsonga eyo yennyini. Tulina abakulu mu studios bagenda kuba batulambululira bo embeera bagiraba batya. Tuli ne munnamateeka ate era omulwanirizi w'eddembe Dr. Livingstone Ssewanyana ate nga tulina omuwabuzi wa pulezidenti omuwandiisi wa pulezidenti ow'ekyama ku nsonga z'ebyenjigiriza ne skilling mu maka g'obwa pulezidenti omukulu Jimmy Nambiro. Tugenda kuba tutambula naabo ate naawe gy'oli eyo tukujjire bwe zinaaba ziweze essaawa 5:40 okuyita ku masimu aganaaba gakuweereddwa ku screen ya TV yo ojja kuba oyisaawo ekirowoozo kyo oba ekibuuzo mu ngeri emu oba endala. Ddala olutalo pulezidenti lwe yalangirira okuggula ku nguzi oluvannyuma lw'okulayira nga 12 omwezi guno alutandiseeko oba ddala bya bufuzi ng'abamu ku bannayuganda bwe babiraba. Gw'ensonga ogiraba otya? Tugenda kuba tukuba ttooki awo wennyini. Twagala n'okumanya bwe tuba baakumalawo nguzi mu ggwanga lyaffe biki ebirina okukolebwa, departments ki ezivunaanyizibwa era ggwe nga munnayuganda ovunaanyizibwa otya, eyinza kuggwawo etya nga tukoze tutya. Munasingo Mary Namirimo atutandikiddewo katulabe abakulu bakulamuseeko ate tube nga tusimbulira ddala. Dr. tusanyusa okulaba. Nsanyuse nate okubeera ku KTV. Abalabi ba KTV nkola kyamaanyi. Beeyanjulira erinnya nyinza okuba siryogedde bulungi. Amanya era geegamu tegakyukangako. The Dr. Livingstone Ssewanyana wa Foundation for Human Rights Initiative. Tusanyusa okulaba. Mwami Nambiro Ssebo balamuseeko. Neyanziza Munasingo Mary bannaffe abalungi abatulaba ku KTV ku makya ga leero. Njagala kutwala omukisa guno okubalamusaako n'ekiramuso ekisinga mu biramuso byonna ekya Mukama waffe Yesu Kristo nti aweewe ekitiibwa. Jimmy Nambiro ge gange nkola ne State House era Mary nga wabadde abagambye ndi kalabalaba wa deski ya President etwala ebyenjigiriza mu State House ate era nenkola ng'omuwandiisi we ow'ekyama ku nsonga z'ebyenjigiriza ne skilling mu State House. Ndi musanyufu okubeera wano amakya ga leero n'okusisinkana omukenkufu Livingstone Ssewanyana. Biseera bingi nga tukula mbadde mulabira ku TV. Mukulu nnyo bw'atyo. You can't omanyi tugenda mu ggwanga muno byokola they define you. At least weeru eyo abantu abasinga obungi bamanyi Dr. Livingstone Ssewanyana mu tuluba eryo lye yeeyanjuliddemu. Yes. Okay. Tusanyusa okulaba mwami Jimmy Nambiro mwena tusanyusa obalaba abatulaba nkujjukiza nti essaawa nga ziweze 5:40 teekateeka essimu yo ogenda kuba oyisaawo obubaka bwo bwonna bw'oyagala okuyisaawo mu programu eno ng'oyita ku masimu. Dokita katutandikirewo. Pulezidenti ng'akyajja alayire yeewera ku mulundi guno okufaafaagana n'abalyake era ekisanja n'akituuma no more sleep. Mu kaseera katono tutandise okulaba ku bikwekweto ebigenda mu maaso kwabadde Sipiika wa Paalamenti omukyala Nnaalongo Anita Among. Amaka ge nga gaazibwa na byonna nga bw'obigoberera bwe bitambudde. Kye tulaba kati Pulezidenti ebigambo bye bitandise okuluma ku nguzi.
abatulaba ensonga y'enguzi yo yakwata ejjembe mu Uganda ate era si nsonga nnyangu nnyo, si nsonga ya bigambo, nsonga ya bikolwa. Olwekyo pulezidenti bw'avaayo n'agamba nti mu kisanja kino agenda kulwanyisa enguzi tukyaniriza era tusuubira nti ebigambo n'ebikolwa binaatambulira wamu. Ffe tusuubira nti ebintu bibiri by'oyinza okukola mu Uganda okumalawo enguzi. Oba katugambe biringa bisatu, oyinza n'okugattako muvaamu bingi naye nga ebikulu biringa ebintu bisatu oba bibiri. Okulwanyisa enguzi kisookera ddala ng'omukulembeze yenna kimwetaagisa, kati kanjogerera President Museveni, kimwetaagisa okulaba nti mu kisanja kino n'ebisanja ebirijja bw'aliba abifunye okubeera nti tateeka bali banguzi mu bifo bya buvunaanyizibwa. Abamanya atya? Omuntu yenna amanyiddwa, embeera gy'ova, rekodi y'omuntu yonna emanyiddwa. Ate jjukira omuntu bagenda omuwa omulimu gwonna bamala munoonyerezaako bamuveetinga naki. N'olwekyo mu kuwa emirimu, mu kuteeka abantu mu bifo by'obuvunaanyizibwa, kyandibadde kirungi nnyo ne yeewala abali b'enguzi, kubanga buli lw'obateeka mu bifo eby'obuvunaanyizibwa banafuya kampeyini ey'okulwanyisa enguzi, kubanga bo kibeera nga kitundu kimu ku mbeera zaabwe nti bo bwe batalya nguzi tebabeerawo. N'olwekyo kye bayita appointment process, nti ekyo pulezidenti tumusaba nti ku luno afube nnyo, kati tagenda kulonda kabineti, afube nnyo okuteeka abantu abatuufu mu bifo ebituufu. Kyekisooka. Ekyokubiri, abantu abalidde enguzi nga babadde banoonyerezeddwako ne basangibwa nga balidde enguzi bandivunaaniddwa. Badde ntunuulira waliwo ka lipoota Kanale Mugume ke yakoze ku NBS ng'alaga abantu abazze balya enguzi ne banoonyerezebwako ate ne batavunaanibwa, nga sente empitirivu ezifulumye. Abadde ayogera ku Konale Kuteesa bannanga alaze history ya Kuteesa ne lipoota ezaamukolebwako naye nga tewali kyakolebwa. Waliwo abanene bangi abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa nga banoonyerezebwako kulya enguzi naye nga tewali kyakolebwa. Nga byakomaawo. Buli lw'otobonereza abo abali b'enguzi nga bamaze okwakasibwa nti balidde enguzi kubanga waliwo okuwaayiriza nakyo weekiri, naye nga babadde bakunoonyerezaako ne bakuzuula, kyandibadde kirungi nnyo omuntu yenna ng'akabonero akalaga nti ogenda kulwanyisa nguzi okumuvunaana. Ekyo kyekyokubiri. Kati ekyokusatu kyembadde ngamba ate kikwatagana nnyo na bino ebibiri, kwe kulonda abantu on merit. Ekyo nagambye nti abali b'enguzi baleme kuteekebwa mu bifo, kyekisooka, naye ate n'abantu abalondebwa babeere nga basaanidde ebifo bye balimu, babibeeremu lwa busobozi, babibeeremu lwa bukugu, babibeeremu kubanga balina omutima ogw'okuweereza. Kati ebintu ebyo ebisatu bw'obigatta mu buli ngeri yonna kyangu nnyo okukendeeza obuli bw'enguzi, kubanga obuli bw'enguzi bwe bubanga bwayingira mu ggwanga togenda bumalawo olunaku lumu. Kubanga ennaku zino mulimu n'abantu abakimanyi era nga bo bakikakasa nti omuntu bw'otomuwa kyo kya muliro talina kyayinza kukolera. Kati weesanga n'okwesanga nga yakirabanga mirako kyeki ekyamagero nti omuntu n'omukolera ekintu n'otomusaba wadde 10 akirabanga ekyamagero, so nga ate kyandibadde kintu kya bulijjo. Kati kyayingira, kati ekintu ekifaanana bwe kityo
kijja kutwala ebbanga naye bino bw'oba obitandiseeko ate awo otandika okuwa abantu essuubi nti obuli bw'enguzi bujja kukola kino. Olwekyo ku kinsonga yanitamu nga mmaliriza okukakasa nti ddala ddala tuli mu kulwanyisa nguzi, njagala kulaba nga obujulizi bwonna buleetebwa era bonna basanze nti bali banguzi basimbibwe mu kkooti bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Naye obinaabeera ng'ebyemabega bwe bibadde ate era tubanga abali mu kazannyo k'ebyobufuzi. Kale mwami Nambiro, gwe bw'otunulamu eggwanga bwe liba linaawona enguzi kiki ekirina okukolebwa? Okusookera ddala njagala kwebaza okulaba nti otuwadde omukisa guno ate neebaze ne dokita submission gy'ava okukola in line n'omulamwa gw'otuwadde. Abatulaba wetwogera ku kigambo enguzi kyandibadde kirungi nnyo Abannayuganda ne bategeera tuba twogera ku nguzi kiki kyennyini kye tuba tutegeeza era enguzi ejja etya okubeera nti no tugiyita nguzi. Dokita ava kwogera ku buvunaanyizibwa. Omuntu yeena ali wabweru eyo ng'ali mu kifo eky'obuvunaanyizibwa kyonna ky'omanyi nti no kya buvunaanyizibwa. And in most cases ensobi gye tuli okukola abantu basuubira nti enguzi eri kuliibwa mu government offices zokka. Naye kyenjagala abantu bamanye nti wadde ne mu byasara business abantu bali mu byasara, abantu bangi bali mu business naye muliyo enguzi. N'okukola bukozi ebikolwa kati gwe nga Mary nga wompise wano ku gundi ku TV ebikolwa byo kugamba nti no kati nze dokita simanyi nti sisuubira nti alina kye yakuwadde okumuyita wano, nze sirina kye nakuwadde okumpita wano. So n'ebikolwa by'okola nabyo jasa ebikolwa bireetera okulaba nti nookola ki olidde enguzi. Naye ate ekyo nga nkimaze, let us talk about kye twandiyise moral fiber. Olwaleero tuli kwogera ku kirwadde kino. This is a problem gye tuli okulaba nti no yayingira eggwanga lyaffe naye evaawa okutandikira ddala mu maka gye tuva. Abaana b'olina mu nnyumba, nze ntera okukozesa famire ng'ekyokulabirako. Olunaku lw'eggulo nabaddeko ku TVM ne mbagamba nti engeri gy'okuzaamu abaana okubateekateeka okubateeka mu nsi okuweereza ensi naye matalinga kinene. Oli muzadde abaana balikula bakulaba nti n'olikola ebyobukulupi okubaleetera okulya, bwe banaakula banaakola ki? They will do the same. So okulaba nti no tumalawo ekizibu kino twetaagira ddala okuddirayo ddala wansi ffe ng'Abannayuganda ffe bennyini okutandikira ddala mu maka kiki kye tuli okukola okulaba nti n'ekizibu kino kiri addressed. Pulezidenti twagala okumwebaza okulaba nti he has led us by example. Abanajjukira nti no ntera okutambula n'egundi ne manifesto za muzeeyi. Sitera nnyo okwagala kwogera ku kibiina kya byabufuzi kuba nze siri wa byabufuzi. Naye nga bw'otunuulira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, abantu abasinga obungi waliwo omuntu gwe nali ngamba juzi nti you can't study him and finish him. Naye nga bw'omugoberera ekigambo ky'enguzi kino teyakyogedde eggulu nga yabadde alayira Kololo. He just keeps emphasizing ate kyabeerako takita. That's one thing. Katono nnyo sikusaze kirimi kyova olaba abamu ku Bannayuganda bagambye nti oyo President Museveni bw'atyo enguza zenga agyogerako tewali bikoleddwa ne kati ayogeramu bwogezi. Nkyengezaako okugamba omanyi tuba twagala wobeera taata mu nnyumba abantu balina okutegeera, famire ye erina okutegeera nti daddi tayagala kino. Mwe muyinza ogenda mu maaso
taata ayinza ogamba mu nyumba n'agamba waayi saagala mutambule kiro aba takoze buvunaanyizibwa aba bukoze. kati gw'ogenda n'otambula ekiro n'ofunirayo ekizibu ate odda n'onenya taata aba yakulabula. So kyembadde ngezaako okugamba abatulaba nti president ku nsonga y'enguzi he has been consistent. Tayagala nguzi, president tayagala nguzi. kati kiri gye tuli ffe dokita nga wagambye president baavaayo naawe obuvunaanyizibwa. I am a presidential appointee. President yavaayo nampa obwesige, nampa siginicha nti genda onkwatireko wano mu byenjigiriza. kati nze no wabweru biki byendi okukola weekobana n'abakulira amasomero nekobanye n'aba amasomero nange okutunya abazadde oba ndi kukola ebyo president bye yaŋŋamba okukola okuyamba omunnayuganda. dokita kyayogeddeko president avaayo n'atuwa emirimu n'atu appointing aba ministers bogereko ba RDC n'akutuma essuubi ye eri nti ayagala oweereza omunnayuganda n'obwenkanya. kati gwe bw'otuuka eyo n'okola ebitasaanidde wetuudirayo wali wenkugambye nti moral fiber kati nambiro maama we taata we yamuteekamu ki. So president abadde consistent ku nsonga ey'okulwanyisa enguzi era kyenjagala okugamba abannayuganda kuba nze si kyajja nti mbeere mu ofiisi ey'obuvunaanyizibwa nawugamba binana RDC binana RCC ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba. olwaleero woogenda eruzira they are many convicts. Yes, nze one of the persons gwemanyi gwe ntasobola kwogera wano ku TV is even my village mate. Kunguzi is in Ruzira. Yensonga lwaki nze wenzija wano actually ne dokita naye agezizaako nnyo okukyewoma. We shouldn't be even be discussing the issue of the former speaker really. Why? It's just weba waliwo ebimunoonyerezewaako is just like another Ugandan gwe balina okunoonyerezaako era waaba asiŋŋaaniddwa nti etteeka limukwatiddeyo so be it. Naye ng'ekigambo ky'okulwanyisa enguzi bulina kubeera buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda wonna w'oba oli kuweereza emirimu zo. Tuyinza okutunuulira Mary nga sinaba kwerabira kino. Oyinza okutunuulira obuli bw'enguzi ng'obuteeka ku individual but that is so minute. Tulina okutunuulira issue ya corruption on a larger scale. Kale tugenda kuwumulamu katono tukole ku ssente tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri nkyali Munasingo Mary Namirimu. Tutunuulidde ensonga ya nguzi tovaawo. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu tugenda maaso ne program Kingdom Torch kitundu kyakubiri ssaawa yaffe esoose nkyali Munasingo Mary Namirimu. Tutunuulira ensonga y'enguzi mu ggwanga lyaffe gye tukkiriza ffenna nti eremesezza eggwanga okutambula olw'ensimbi ezandibadde ziyambako mu kutuusa obuweereza ku muntu wa wansi abali mu bifo ebivunaanyizibwa ku kuteekerateekera n'okutambuza eggwanga ne basalawo ate ne bazeekomya bo ab'olubatu ne kireeta service delivery okubanga esikattiramu mu bannayuganda kwe kutuuka mu malwaliro ga gavumenti n'otosangayo ddagala kwe kutwala omwana mu ssomero lya gavumenti ne bakusaba ebisale ebiyitirivu ddala wadde nga obuweereza bwandibadde bwa bwereere kwe kusanga emmotoka ezitikka obubindo n'okutambulira mu bumenyi bw'amateeka ku makubo naye nga abazivuga ne bannyinizo akwata bukwasi 3,000-5,000 n'agulirira omusirikale ali ku kkubo ate ogenda okulaba nti akabindo olw'okuba kaasusse oba abadde avuga abadde aliko ebitali bituufu ku mutwe abantu baffe ne bafiira mu mbeera bwetyo obubenje ne tuziikanga wano nawali buli lunaku lwa nsonga ya nguzi bigazi ddala naye nga nawe munnayuganda olina olubimbi lw'olina okulima nga ggwe okuba ng'olwanyisa enguzi mu ggwanga lyo. Mwami Nambira atugambye ng'abazadde tulina okuddayo tutunuulire engeri gye tukuzaamu abaana agamba ye enguzi etandikira waka by'obuulira abaana engeri gy'obakuzizzaamu ne bye bakuze balaba ku ggwe omuzadde bisalawo kikulu nnyo ku ki kye banaabeera nga bakuze ne batuuka mu bifo eby'obuvunaanyizibwa. Njagala tuveeyo katono eyo dokita otutangaazeemu engeri gy'oli munnamateeka ebigenda mu maaso ku sipiika essaawa eno ebintu biba bikuttekutte yazizza amaka bagenze mu ofiisi ye gy'abaddemu ku paalamenti kwegamba
mu kaseera kano alinga ali mu kiseera ekyokuswala mu balabi ababiraba ebitambula. Olowooza enkwata gye bamukuttemu yeegoberera amateeka oba erimu okulinnyirira eddembe ly'obuntu? Engeri entuufu yandibadde etya? Okusookera ddala kya nnaku okuba nti Anita Among nga sipiika mu kiseera kino ebigenda mu maaso biraga nti obuvunaanyizibwa bwe alabika nti nno teyabutuukiriza bulungi. Bwe tuddayo mu ssemateeka mu kawaayiro n'79 kalambika bulungi obuvunaanyizibwa bw'olukiiko olukulu olw'eggwanga. Be bavunaanyizibwa ku nfuga y'amateeka, be bavunaanyizibwa okutumbula enkola eseekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, be bavunaanyizibwa okuteeka amateeka agassa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu era n'okulaba nti waliwo obutebenkevu. Naye ebyo ng'obitadde ku bbali, be balina obuvunaanyizibwa okulaba nti gavumenti ekola emirimu gyayo nga bw'esaanidde. Kiba kitegeeza nti ate bo tubasuubira okubeera ab'enjawulo, tubasuubira okubanga mu bikolebwa mu ggwanga ate bo buli omu kwalina okulabira. Okuva emabega eno abantu badde beemulugunya nnyo ku mbalirira ya paalamenti, engeri gye babaliriramu ensimbi n'ensimbi ze beewa. Era bwe tuba twogera ku nguzi, ekimu ku bitongole oba ku bifo ebisinze okujjulamu enguzi lwe lukiiko olukulu olw'eggwanga. Enguzi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga batandikira ddala, enguzi etandikira ddala mu ngeri gye bakola embalirira mulimu enguzi. Engeri gye baddukanyamu obukiiko bwabwe obw'olukiiko olukulu olw'eggwanga mu lujjudde enguzi. Engeri gye bagabamu emirimu nguzi. N'olwekyo nga sinaba na kwogera ku Anita Among nga munnayuganda yenna, nina okulumwa kwa maanyi nti ekitongole kye mbadde nsuubira okubeera nti kye kitulwanirira ate kye kikoze ebintu ekigenze mu bikolobero ebyo. Kati ate omukulu waakyo, senkulu oba nankulu waakyo, ate ko kubanga avunaanyizibwa kumpi 100 ku 100 ku bigenda mu maaso. N'olwekyo mu kiseera kino bw'abanga anoonyerezebwako nga bannayuganda bali mu mbeera eyo gy'oyogeddeko, nga ate ng'eviiridde ddala ku nguzi okubeera nti ebutikidde kyannaku nnyo 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 era kuswala kwa maanyi nnyo nnyo nnyo. Nze Anita Among kimu kyokka kye muwagaliza mu kiseera kino, sina kirala nga twogera ku ddembe ly'obuntu, muwagaliza kumutwala mu kkooti. Kubanga bwe banaamutwala mu kkooti, awo we tujja okusanga amazima oba ddala bimwogerwako bikyamu oba bituufu oba ayisiddwa bubi oba nedda. Kubanga kyemmanyi ekisookera ddala sinawulirako nti baamukubye, nti baamutulugunyiza. Buli kintu kyempulira era ng'ebitongole ebikola emirimu gyabyo bwe girina okukola bwe bikola. N'olwekyo ate era okunoonyereza bwe kutyo bwe kutambula. Nze kyensuubira era Anita Among kyensuubira naye kyasuubira nti alina okugenda mu kkooti, naddala mu kkooti y'obukenuzi bamuwozese. Kubanga ekirungi mu ekyo mu nfuga y'amateeka egamba nti bwe bamusanga nga ebyo byonna bijweteke, aba n'eddembe lye okuliyirirwa, aba n'eddembe lye okuwaabira omuntu yenna akoze eki amunyigiriza. Bw'asangibwa nga ebintu ebyo byonna bituufu, kkooti n'egamba nti mukusse mu vvi, aba alina kugenda kusibwa ng'amateeka bwe galagira.
n'olwekyo tekyo tekiriiko kubeera nti sipiika obuvunaanyizibwa obwamuteekebwako yabutuukiriza oba nedda. Ekyo kati ekibuuzo ekyo eddembe lye lityoboleddwa oba nedda, ekyo tukiddiramu kati mu kkooti, tetusobola kiddiramu wala kubanga mu kkooti oli wa ddembe okugamba etteeka baaliyisa l'2019 bw'ogenda mu maaso g'omulamuzi nga bakututte mu kkooti nga baakutulugunyiza oba ng'olina engeri yonna gye weemulugunya mu ngeri gy'oyisiddwamu, osaba omulamuzi omusango gusooke guyimirire, era omulamuzi ku tteeka eryo kimukakatikako okulaba nti asooka kwekenneenya byoyiseemu. Awo eddembe eryo liba litandise okukola ki? Okutunuulirwa. Era alina okuyimiriza omusango oba ogamba bakutulugunyiza oba bayingidde mu makaago mu ngeri enkyamu oba ebyo byonna birina kuggwera mu ki? Mu kkooti. N'olwekyo okwogera ku ddembe lya yitamu nga mu kiseera kino kyetaaga nga ate atwaliddwa mu maaso g'omulamuzi, era bw'atatwalibwa mu maaso ga mulamuzi ate awo nange nina ensonga nnene nnyo. Awo eddembe nange ntandika olirwanirira kubanga ekigendererwa kyabadde ki? Kubanga toyinza kugenda mu maka ga muntu n'okola ebyo byonna nga tolina musango gw'oŋŋambye nti nno yazizza, kubanga wetwogerera kaakati sinnalaba yagamba nti yalina omusango guno bwe yazizza guno oba guno. Ffenna tugamba nti muli wanguze, naye muli wanguze ku ki? Ani yayogedde? Kati ebyo byonna kati birina kugwera mu kkooti, era bwe batamutwala mu kkooti bannayuganda bagenda kubuuza ebibuuzo bingi nnyo. Ki ekyali ekigendererwa okuyingira mu maka ge n'ebyo byonna bye tubadde tulaba? Dokita, ebitongole ebikuuma ddembe nga bikola okunoonyereza, mitendera ki mwe biyita? Birina okubeera ne search warrant oba bikola nga byo bwe biba byagadde? Ate bikola nga bwe byagadde. Process ebeera etya? Ekisookera ddala amateeka gaffe gano gakwewuunyisa. Ekisookera ddala gawa eddembe ne munnayuganda yennyini okukwata omuntu yenna gw'osuubira nti nakoze ki, alina omusango gw'azzizza. Naye ate bwe kituuka mu kugenda mu maka g'omuntu olina okuleeta obukakafu kye bayita search warrant eyo gy'oyogerako, ekiragiro ekiva mu kkooti ekiraga nti ki waliwo ensonga lwaki. Kati nze simanyi oba baleese search warrant. Ky'oba olaba nti nkugambye nti okutuusa nga ebintu bino bigenze mu kkooti kizibu nnyo okutegeera, kubanga oyinza okwesanga nga baleese search warrant nga zazze obanga tebaleese. Ate n'ekirala waliwo police officer, waliwo amadaala nga yakkirizibwa okuyingira. Ate oyinza n'ogenda obugenzi weerosi n'omugamba nti tusuubira nti wano waliwo ensonga, era nakyo kikkirizibwa. Kugamba amateeka go gawa eddembe ddene, n'olwekyo ebyo byonna tusobola kubimanya n'okubitegeera ng'ensonga zigenze mu kkooti. Mwami Nambiro, abantu abalyake abakwatibwa mu bubbi bw'ensimbi y'omuwoomusolo oba mu kwenyigira mu nguzi, gavumenti erina kubabonereza etya? Njagala kwebaza actually dokita nga waabadde akunyonyola nawali wensembezaayo neogamba nti no president abadde musaale mu kulwanyisa enguzi. Njagala omunnayuganda atulaba ategeere nti mu Uganda mulimu emiwaatwa, mulimu institutions eziteekeddwawo gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni okulaba nti omuntu yenna ayita katugeze kati nga trial tukiyita tutya mu Luganda, okuwozesebwa nga ayita mu bitongole ebikola ki ebiri gazetted. Dokita kyali okugamba wano nti kyonna kigwerawa mu kkooti. So abantu bonna abenyigira mu bukenuzi balina okumanya nti waliwo process. Actually bino byoyogerako, you see why I'm avoiding to discuss an individual is that ekigambo corruption is bigger than just an individual. Kano kayinza okubeera omanyi ndi musomesa. An example is not like a topic.
omuntu yenna eyenyigira mu kulya enguzi waliwo emitendera eziyitibwamu okulaba nti no bakola ebyo byonna kati nga bwe muli okulaba ebigenda mu maaso wa former speaker walina okubeerawo wano tuteebereza waliwo obubbi wano waliwo kino balina okusaakinga bwe babimala bajja agenda mu kkooti bwe baba mu kkooti eriyo abakenkufu abaasoma amateeka okuwuliriza baasoma okunoonyereza nze naawe tetwasoma kunoonyereza we are not investigators so omuntu yenna ayita mu mitendera ezo n'asiŋŋaanibwa nti kituufu yenyigira mu kikolwa kino yensonga lwaki akubuulidde yali oyo omu President Yoweri Kaguta Museveni era yatondawo ekooti eya anti-corruption court erwanyisa obubbi obukenuzi kati bino bye tulaba of course there has been Abannayuganda bangi bali kwebaza General MK okulaba nti ali kulidinga gundi campaign twandiyise crusade eyokulaba nti no buli bwenguzi bulwanyisibwa ate abantu bamanye nti no General MK teyatandikidde ku issues za former speaker ne mu magye mulabye nga avaayo akola publication ba generals abamu bali ne mukomera so dokita nga wakugambye nti omunnayuganda yeena aweewa eddembe okulaba nti no wano waliwo ekizibu n'akikwatako n'agamba kankutwale ku poliisi so gye nemuke byali okukola naye ekikulu kya byonna mu byonna dokita nga waayogedde woweewa ekifo kyonna ekyobuvunaanyizibwa nze nsoma bayibuli waliwo ekigambo katonda yesu kye yayogera nti oba mu luganda kina stewardship omuwanika omuntu yenna ali mu ofiisi ey'obukulembeze mu ggwanga wano Uganda ensobi gye tukola twerabira okutegeera nti tuli bawanika b'abantu tuli bawanika I think we twali tukula ku bukiiko bwalingako ekigambo ekyo nti oyo ye muwanika waffe nga bakukwasa esente z'ekyalo olw'okubeera nti no olimu obwesigwa esente ezo yaba zikukwasiza abamu balinga babwesigwa to the extent nti waba bamuwaada obw'50,000 webaba bazisabye era bwagenda okufulumyayo abuleeta obw'50,000 sikuleeta 1,000 kati awo obwesigwa buba tebuliimu kyekyo kye tuli okwogerako nze president njagala kwewaako example sijja kuwa example y'omuntu yenna president I am a presidential appointee avuddeyo anonze ogamba nti no genda ondabirira ebigenda mu maaso mu masomero ampadde buwanika kati obuwanika obwo sinakujja eno ate nkyusemu nkolemu byange ebinkasa so abakulembeze ffena ku mitendera gyonna ffe palamenti ya Uganda buli omu amanyi nti erina ebizibu that's why omanyi nze nkugambye I hesitate okwogera ku bintu ebikwatagana n'ab'ebyobufuzi kyeva olaba abalonzi mu kyalo eyo kati it is very hard member wa parliament okomayo emirundi esi nga we gwalinga edda Dr. Nimbi nga ababaka ba parliament kye bajja batandika okujja mu parliament people have been in parliament for bisanja myaka 25 naye kati abalonzi nabo bategeera nti bano bye tubatuma si bye bakola mu department ye y'ebyobufuzi enguzi eriruddawa ey'ebyenjigiriza ey'ebyenjigiriza enguzi mu byenjigiriza gw'oyogedde wano ku nkola ya president president yavaayo n'ateekawo enkola ya boona basome boona basome kyategeeza nti dokita munamateeka actually entambudde n'etteeka liirino erya Education Act ey'e2008 era bwe buzibu bw'ensiŋŋaana n'ababaka ba palamenti ojagenda mu kitundu abakulu b'amasomero bali kumenya etteeka eryabagibwa n'ababaka ba palamenti bennyini ate osiŋŋaane ng'omubaka wa palamenti yali okulwanyisa nogamba kiki kye tulimu so enkola ya boona basome eya president bonna basome ng'ate basomera bwereere
bigambo biri bonna basome ate nga basomera bwereere kati wootuuka eyo ojja kusiŋŋanayo ng'oli yawandiika n'esacula nti we are paying for fees ng'ate waneeteeka likugamba nti there should not be what kati waliwo obubbi obusinga obwo ebigambo byentera okukozesa mbikozeseza ku ntimbe wano bwe bubbi obwo obuli eyo nze kati nange bwe ndi okukolako ku levo yange wankusiŋŋaana omenyeeza lino tteeka sidiiringa naawe nga muntu kuba nze nambirwa ya very powerless sirina maanyi naye etteeka lino lirina amaanyi ng'omukulu w'essomero tukusiŋŋaanye oli kulira ssomero ly'aboona basome ng'ate balina kusomera bwereere ate ng'oli kubagoba oli kubasaba ssente eyo yonna nguzi kyenkugambye wano nti wobeera mu kifo ekyobuvunaanyizibwa by'okola birina kubeera nti no it is for the common good si bibyo nga muntu onfuna bulungi so mu byenjigiriza ng'ovuddeko nasimba nywe amakanda awo okwekyo njagala abannayuganda basooke bakitegeere otherwise nawugamba wano nenkugamba nti n'aba headmaster abakulu b'amasomero okubeera mu ssomero emyaka 10 12 years and above eyo nayo form of corruption kubanga olaba omukulembeze w'eggwanga n'ababaka bennyini aba palamenti n'abakansala bennyini oluvannyuma lw'emyaka 5 abantu balina okubakubako akalulu nti ezo osaanira okuddamu oba tosaanira kukola ki nawe ekityo mu byenjigiriza omukulu w'essomero okubeera ku ssomero emyaka 10 gwemeeri oyinza okumulaba nti ali kukola bulungi naye ng'ate nze waliwo omuzadde agamba nti tali kunkolera ki bulungi ensonga lwaki issue ya transfer erina okubeerawo periodically so all of those are forms of corruption nga tetunaba na kugenda mu bintu bya structure omukulu w'essomero okulwa ku ssomero lya gavumenti kirina buzibu ki kyendi okugamba nti abantu bano bamaliriza nga kwegamba bafuudde ebifo bino byabwe muntu kati aba asalawo nga bw'ayagala because tubalabyeko nga kati mu kifo ky'essomero ate headmaster yafuuka essomero statements ezo njagala ozimarkinge bulungi because an institution is supposed to be bigger than anybody naye bano olw'okuba nti no baba baluddewo kati yafuuka munene okusinga essomero okusinga institution kyemuva mu bakyusa oluvannyuma lwa bbanga ki ideally it should be 5 years between 3 and 5 years eyo period emala ate it has not to be that even in 2 years transfers must happen they must be periodic so ekyo njagala nnyo abannayuganda bakitegeere kubanga bino bye bintu ebikoseza abantu dokita n'osiŋŋaana nti president avuddeyo ateereddewo abantu enkola enaabagasa ng'ate bano ababi ne bajja ne beerimbikamu nga bajja mu bantu ssente kati oli omuntu gavumenti gwegendereddwamu okuyamba ye n'asigala ng'akyebuuza naye gavumenti etufaako navayo juzi n'enkola statement ti kati mu nkola ng'eno ey'aboona basome President Museveni teyateekerawo okusoma kwa bwereere ng'ateekerawo abantu nga Dr. Livingstone no munnayuganda naye no nedda okusoma okw'obwereere ate nga kwaboona is a right erya munnayuganda yeena naye kati dokita ye ayinza okugamba nti nze sijja kutwala eno kantwala eno kubanga alina obusobozi naye bano pulezidenti baayita abankuseere nabo balina okubeera mu ssomero nga bafuna okuyigirizibwa ensonga lwaki olaba gavumenti recruitinga qualified teachers nebasasula omusaala juzi nabadde mu ministry ya education olwaleero obudde buyinza obutatusobozesa kubanga ekifaananyi abantu wabweru eyo kye balaba tuli kwogera ku nguzi that's why I told you saagala we put it on an individual nagenze mu ministry ya education nenzijjayo tuziyita IPFs abannayuganda wabweru eyo wetugamba nti nno president yateekawo okusoma okwaboona basome ng'ate kwabwereere bano ate ne bavaayo ne bakiraga abantu nti mulina kusasula babanga abagamba nti president ye yakeera bukeezi n'agamba abaana nti mugende ku ssomero naye nga tewali kiteekewawo naye olwaleero wendi okwogerera naawe amasomero gamaze okufuna sente eziddukanya emirimu za taamu eno etandika ku Mande from government
kati ze bajja mu bazadde zikola anti kati yeye enguzi kati naffe tuli awo ensonga lwaki wetubadde nga tuli ku off air nkugambye corruption is not it's not kati corruption gye twogerako mu Uganda terina ku muntu buntu institutions kale tugenda kuwumulamu tukomewo n'essaawa yaffe butereevu nkukulisaayo nnyo ssaawa yakubiri program Kingdom Torch tugenda kuba mu ssaawa eno yennyini mwe tufunira amasimu gammwe mutuwe ebirowoozo byammwe njagala kujjukizaako ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omukaaga tugenda kubeera wano ku Christianity Focus Center n'abalabi ba KTV abawuliriza ba 93 Kingdom FM n'abaweereza ffenna tusobole okuba nga tusisinkanako mu mwaka guno 2026 ensisinkano eno yatuumiddwa ensisinkano Gumite tugenda kubeera wano n'ebirabo bingi nnyo ebyokuwangula nga tuli Gumite ffenna abaweereza bammwe nammwe abatugoberera abalungi ennyo ate nga kwolwo tugenda n'okumanya omulangira wa Kingdom Media addako n'omumbejja kano kabeerawo akabbinkano abaagala bannyini ma bizinensi bannannyini makampuni mwe bavuganyiza ne tufunamu asinze n'owokubiri ne bafuna omwagaanyo ogw'okulanga ku KTV ne ku Kingdom FM omwaka mulamba nga ssente ntono ddala ezibaggyibwako gw'onoobeera oba mukwano gwo oyina mukamaawo eyeetaaga okulanga mujje kwolwo tulabe osobola okubeera omulangira emyaka kati gize gyegoberera nga tubeera ne bannaffe aba Homies Darling Schools be balangira baffe ne we twogerera tetumanyi oba banaakiddamu oba tunaafunayo abalanzi abalala ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa mukaaga omwaka guno wano ku CFC Emengo mu Kisenyi mujje tusisinkane mu program Kingdom Torch tukyayagala kutunuulira kulaba tuyinza kumalawo tutya enguzi mu ggwanga lyaffe Uganda buli kimu kisobola okuba nga kitambula bulungi bwe tugendedde mu kuwumulamu ng'omuwandiisi wa President ku nsonga z'ebyenjigiriza atubuulira n'atugamba nti ate yo mu byenjigiriza kifumba mutuku era abadde atutemeddetemeddeko engeri naddala mu masomero ga gavumenti ebintu gye bitambulamu obutali bulambulukufu Dokita enguzi kyo kituufu tukkiriza nti tesobola kuggwawo leero ne bwe tunaaba tufuddeyo tutya bwe tuba nga tuli sirias mu kulwanyisa enguzi kiyinza tutwalira bbanga ki era nga tukoze biki nabuuzizza ku bibonerezo ebigwanidde okuweebwa omuntu alidde enguzi ebiyinza okuleetawo obwenkanya mu bannansi n'okukolera ddala ng'ebyokulabirako eri abalala abandyagadde okugirya amawanga amalala gazze nga gakola gatya okusookera ddala bw'oba otunuulira enguzi eno mu Uganda esinze kuva ku byabufuzi awo tulina okutandikira bannabyabufuzi baleese nnyo ebyenguzi mu mbeera engeri gye bazannyamu ebyobufuzi ekyaleetera bannayuganda okulowooza nti mu byobufuzi mutekwa okubeeramu okugulirira buli kiseera olaba okulonda kuno kwe twakavaamu mulimu ebintu ebijja bikwewuunyisa ne bajja ne balangirira mukwano gwange ono ate enkya ne balangirira mmeere nobuuza ekyo nga toyinza na kukiroota osobola otya gwe nga akulira ebyokulonda oyinza otya okukeera ku makya n'olangirira omuntu ng'okimanyi nti ekirangiriro kyo kya mateeka ate enkya n'olangirira kati oyo gw'olangiridde mu butuufu abantu agenda kukolagana nabo abatya kubanga balabira ddala omuntu akoze eki aguliridde okufuna ekifo ekyo bw'otunuulira bajeti ya paalamenti y'olukiiko olukulu olw'eggwanga bw'egikola ssente ze beewa ne ze beesaasaanyaako nguzi njereere mukulu ng'ono bwakugambye nti mu masomero essente zitalina kusabibwa zisabibwa ne zifuuka mpozi nga bw'otozisasula tosobola mwana kusoma kagamba ebintu ebyo engeri gy'oyinza okubimalawo kisookera ddala kugoberera mateeka tusuubira nti olina okugoberera amateeka n'ebiragiro ebiba biteekeddwawo nti buli lw'oba ku mateeka ago oba ogamenye olina okuvunaanibwa
naye era ekiyinza obutamala awera nguzi, kiyinza okumala era nze ndowooza oba Ghana yemu ku nsi eyali eri enguzi ennyo. Mu Ghana baali bali enguzi era bakyali enguzi mu Ghana, naye nze nkyajjukira President Jerry Rawlings kye yakola, naye ate nga kyo si kyangu nnyo okukola kubanga ate oyo yali muzira mu ngeri ya njawulo. Jerry Rawlings yagenda n'akwata obuyinza mu Ghana. Jerry Rawlings oba ojjukira, Ghana yali abasajja yaba amagye military abayitanga bakyampongo ba generals, naye Jerry yakola ekyobuzira, yakozesa yapaaginga. Ekigambo paagi kyeki mu Luganda? Buli yali mu gavumenti yenna yamwera n'atandika buto, yayera. Omanyi kye bayita okwera, yayera ne batandika buto. Ekyo kyaleetawo enjawulo era Ghana ennaku zino newankubadde bakyali enguzi naye bajoogerako ng'ensi ekulaakulana. Si eri eyaluli, si eri naye ng'emabega bali so nga ate Nigeria bo baalemererwa ddala okulwanyisa enguzi, era e Nigeria obulamu butambulira ku nguzi. Buli kintu kyonna mu Nigeria kitambulira ku nguzi. Kakati awo osanga obulabe. Ghana yayera, president yayera n'agoba baminisita bonna n'aleeta abapya. Nkugambye nti yayera okuviira ddala wansi, buli muntu yenna yamwera n'atandika buto. Kisobola okukola wano? Kiri eri mukulembeze, kubanga kyekimu ku bintu by'osobola okugamba nti omanyi nti nze kantandike buto, bano kamba fees, bano bagende bawummule, nkole ekintu ekipya nga buli omu akitegedde nti wookolera ensobi ogenda ofuluma. Naye kizibu nnyo abantu bano ababeera bakumanyidde buli kiseera, kegamba okubakyusa. Abantu tebakyuka mangu bwe batyo. Awo wali obuzibu ky'abantu tebakola ki, tebakyuka. Enguzi eyinza kumalibwawo etya mu Parliament? Kubanga mu nnyinnyonnyolayo olaze nti byonna gye bitandikira. Bakola budget, be bagabira ebitongole ebyenjawulo sente institutions, be batemaatema ate ne bateekako n'okwegabira oluusi ezisukkiridde. Kiki ekirina okukolebwa okugirwanyisa mu Parliament? Ebintu bingi ebiyinza okukolebwa okumalawo enguzi mu Parliament. Kisookera ddala tulina omukisa nti tulina Parliament mpya. Abantu bakakola ki? Bakalayira. Mulimu abakadde abakomye. Nabo era nabo balayidde buto. Kubeera tubeeraliikirira abo. Naye at least tulina Parliament ki? Empya. Kati mu kulonda sipiika ono n'omumyuka we ate olina wotandikira. Okulaba nti sipiika gw'olonda ne deputy speaker gw'olonda si bali banguzi. Awo akatego weekali awo nze bwe ndowooza, kubanga bw'onoolonda sipiika ne deputy speaker bali banguzi, awo ate ojja kuba otandise chapter endala. Obwo obubaka bugenda eri ani? Eri president oba eri babaka bannaabwe? Kubanga Parliament yaffe gye tulina ani asalawo sipiika ky'anaabeerawo? Obubaka bugenda ensi nkya. Enkya se batuuza NRM kokasi ebagenda kukkiriziganya ku baani abagenda okwesimba. Kati bw'otandikira awo enkya genda mu maaso ne ku Mande si lwe balonda sipiika ne deputy. Kaakati awo kati obuzibu buli awo bwa nkya. Enkya bw'otuleetera ab'enguzi awo manye ekulemye. Waliwo sofa abasongeddwamu enno. Andi bali banguzi. Mubajja obibajja. Naye wali weebuuzizzaako Mary n'abatulaba. Parliament eno gye twogerako eri emuli enguzi nti teyali mu nguzi. Wawulirako ku nguzi ku Wapakabulo. Wawulirako ku nguzi ku ani ono vice chairman w'NRM.
Haji Kigo kubanga yali yatuzaako palamenti yaffe. Okay. Yali chairman wa yatuzaako. Wawulirako ku nguzi ku sekandi onaliwo sekandi. Wawulirako ku nguzi ku bantu abo bo baali tebatuuza lukiiko lukulu lwa ggwanga. Lwaki kyajja luvannyuma? Lwaki kati? Enguzi etandikirawo okutandika okwogerwako mu palamenti. Enguzi etandika okwogerwako nga tujjawo etteeka ery'ekisanja. We batandika okugamba nti babawadde miliyoni mmeka? Ndowooza olaba bweyingira. Emabega teyaliiyo. Yali teriiyo. Ekitegeeza nti ne bwoleka palamenti oluusi okwetengerera nakyo kiyinza okuyambako okulwanyisa enguzi. Kubanga bwe batandika okukyusa amateeka gano awo we tutandikira okuwulira. Naye emabega nze saawulirako kubagamba saawulirako ku kigambo nguzi. Kati mu bufuuzi kirina okukolebwa kiki okubeera ne palamenti etaliimu nguzi? Kubanga enguzi gyetandikira n'esaasaanira ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Londa speaker ne deputy speaker abatali bali ba nguzi. Kubanga olwo oba ojja kuba otandise. Gali amateeka go galambika bulungi nnyo engeri gy'olina okukola ki. Kubanga bayinza okukyusaamu. Omanyi ezo bayita rules of procedure. Ezo zonna bwe bazeekole basobola ozikyusa palamenti nga bwe beesazeewo. Ne zino ssente zino ze tuwulidde bateekawo. Kubanga naawe okimanyi bulungi. Ku bisanja byabo bye twogeddeko tetwawulirayo mbu Service Award gwaziwulirako. Tezaaliyo. Zizzeera luvannyuma. Ekitegeeza nti waliwo ebikoleddwa ebyalinga tebikolebwa ebireetedde enguzi okusajjalaata mu lukiiko lukulu lw'eggwanga. Kale mwami Jimmy Nambiro, kaweefube ekimmwe ng'ab'ebyenjigiriza gwe muliko okulaba nga mumalirawo ddala enguzi mu byenjigiriza? Okusookera ddala nga we mbadde nkugamba wali nti ekyokukyusanga abakulu b'amasomero. Naye obuvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa enguzi buvunaanyizibwa bwaffe ffenna nga bannayuganda. Bwaffe ffenna. Essaawa eno tutunuulira palamenti but that's just one entity. Tulina ebitongole bingi ebya gavumenti ebyetaagibwa okukola ki? Okucekingiwa. Nze nasimba amakanda mu education era tuli kukola okulaba nti tukolagana ne structures za gavumenti ezitali ze zimu. Naddala wetwogera ku ba RDC bakalabalaba ba programu za gavumenti ate balondewa ne president beba representing a president mu zi local governments. Kati mu byenjigiriza omanyi ebiseera ebisinga obungi neetaaga oneegendereze. Sinaba kwogerako ku masomero ag'obwananyini naye nago nzijja. Nago nkola ki? Nago galimu enguzi. Nkugambye nago nkola ki? Nzijja. Okuvaanyingira State House omulamwa gubadde ku nkola ya president ey'aboona basome. Era awo tumaze okukola ba RDC olwaleero wenjogerera ekitongole kya anti-corruption ekikulemberwa General Isoke kikolera ddala tukolera wamu. General Isoke yavaayo nampa kye tuyita backup. Kati mu anti-corruption desk yange ey'ebyenjigiriza mu State House erimu ba officers abali kuba oluusi nandifulumye wabweru n'engenda mu field oguddewo oba fayiro ku poliisi zaffe zino ogenda okuvaayo okubuuza fayiro eriwa nti ate terabika. Yes. So n'obeera ng'ali okwoza ate oyanika muki? Mu ttaka. So kati ffe ne tugamba okutuukiriza ebigendererwa bya president tujja kusala amagezi gonna okulaba nti n'emirimu za president zigenda mu maaso. So ab'enjigiriza abakulu b'amasomero abandaba n'abalala bonna olaba bwe twogera ku byenjigiriza bino tetwandibadde nga tubyogerako nti abaana bagobeddwa mu masomero. Gw'olina ba inspectors abali mu madistricts basasulwa gavumenti. All this gwe inspector ali mu district n'otunuulira abaana abali mu ssomero lya gavumenti nga bagobeddwa
naawe ku saidi eri oba olinga alidde enguzi kubanga mulimu gwo okulaba nti n'abaana bano kyekikusasuza actually bo gye bakyaliyo gye bali ba inspector gye bali abakulu b'amasomero baddiiyo gye bali naye ate ku luno twateekamu n'aba chief administrative officers ne ba town clerks because it is an issue of negligence. You neglect your duties ne mwagala okuvumaganya government because really kati nga mu ministry y'education ministry egezezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba nti eprovidingira abannayuganda eddembe lyabwe. Omukulu ono mulwanyizi w'eddembe, omwana wa gavumenti oba omwana wa Uganda. President gwe yavaayo n'agamba nti no genda ku ssomero osome, ngenda kusasula abasomesa, ngenda kuzimba ebibiina, ngenda kugula desks, ngenda kuweereza ne ssente ezikola ku masomero, naye ng'omwana ali mu kibiina ate waagobewa n'alemesebwa. Abaami bano actually kinkoze bulungi n'embeera naye. I'm going to establish a very serious contact nabo abalwanyizi b'eddembe kubanga wetwogera ku baana abali okuva mu masomero muziyita dropouts. Eryo ddembe ly'omwana lirinyiriddwa na bano abali privileged because at a level of a headmaster you already privileged. Olina kulaba nti n'abaana bano basigala muki bwe buvunaanyizibwa obulina okukolebwa. Of course waliwo ebintu kati kyetuyita corruption eri mu structure and what muwulira nti ekizimbe kizimbiddwa. There is a school I visited nga bazimba ekizimbe kya billion 3 billion but the building tekyakozesewa nakozesebwa n'abaana. It's already condemned. Kati wetwogera ku nguzi olwaleero wetwogerera abantu the contractors abantu abali mu procurement process ey'okukola okuzimba ekizimbe ekyo essomero baliyita Nkoma SS Lirimbaale. It's public knowledge. This is taxpayers money. Ezo sente ziweebwayo okuzimbanga ebizimbe ng'ebyo baani abalina okuzirondoola? No, there are procedures. There are procedures zigobererwa kwegamba babeerawo nti waliwo project egenda okutandika. Bonna kati ngeri eriri mu city ba city clerks they are involved. The ministry is involved. The officials of ministry, they are those who are responsible. Engineers in the ministry, they are responsible. Then all about that happens. So the chenda want this is really very good. President okuvaya ate n'atujjukiza nga wenkugambye wali mu kutandika. President has never forgotten about the cause of fighting corruption. So kiriri ffe naddala ffe omanyi president agenda n'atugamba ebigambo n'agamba nti kati nze ndi appointed official. Mulimu abo abaakola bukozi interviews. There are those who did interviews and they were given jobs. Waliwo enjawulo. Engeri gye tulina okukolamu emirimu zaffe. Fe ate batukwata na mukono gwa kyuma. Nti president yakeera n'akulonda gwe n'osalawo otuule butuuzi. It is also a form of corruption. Okuteeka mu kifo n'otakola. President alonze ba ministers. Alonze mukulu dokita akyogeddeko wano. Nti essaawa eno tuli mu formulation eya government. Minisita ki anajja ayambe ku president kuba ffenna tukola on behalf of the president. We minisita we bakulonda okola on behalf of the president. RDC we bakwapointinga you are there because of the president. Nambiro nze ndiwo president ye yanonda. So ensonga lwaki olaba mpaddeyo obudde okulaba nti one we provide information. Wenavaayo nembuulira eggwanga ne mbagamba president asasulira abaana esente ez'okwewandiisa abasinga obungi baali tebakisuubira okuwandiisa abaana mu UNEP. Abantu abamu bagamba nga you man are you normal? Ne mugamba yes I am normal. Ekinyamba nti tukola tusoma dokita nga waayogedde ekintu kyonna ekiriku etteeka. Ensi Uganda efugibwa mateeka. We are not a lawless society or country. We are governed by a set of laws. Kati abantu abamenya amateeka omanyi lwaki kinyanguyidde mu mirimu z'enkola. I was telling
ku media nabadde mbagamba nti mu span y'emyezi 3 I already have about 4 head teachers interdicted. 4 on interdiction, and that is progress. Kuba kati amasomero mangi I may not be in all schools. Naye wenzija wano mu Kampala ne tufunayo essomero ate nze nawugamba wano ntisaagala buno obusomero obutono. Njagala bano abeeyita abanene. Kubanga etteeka lino teririiko mutono teririiko munene na mutono. So nambire kituufu amasomero g'e Kampala ga visitingeko. Yes, we have earmarked. Tuyamarkinze amasomero twaga mappinga and soon mwe kamera zizaamwe muzeteeketeke. Wanze okimanyi bulungi nabagamba nti ndi omu ku bakaders president be yalonda abagamba publicly nti envelope zaamwe temuzireeta. President asobolera ddala okunsasula bulungi nandabirira bulungi. Envelope zaamwe temukola ki? Mukole ekintu ekituufu ekinayamba society yaffe. Katugendeko mu kuwummulamu leero nkitegedde nti si yakumalawo nkya oba lwaleero kyetaaga okutwalamu akadde ate nga tufuddeyo nnyo okulaba nga tugisindiikiririza ddala okuba nga tugigobera ddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Mwami Nambiro, Pulezidenti akola atya kati bw'abanga mu mazima anaalwanyisa enguzi? Tugera mu kiseera mukonye ku kiseera ky'okulonda baminisita. Alina kwetegereza atya, alina kulonda atya? Kubanga abantu balonda babeera basaale nnyo mu kutuukiriza ebiruubirirwa byayina eri eggwanga. Nze kyenjagala okubuulira abatulaba nti President mu ggwanga lino sisuubira nti naawe Mary takumanyi. Atumanyi ffenna. And that's the responsibility Katonda gye yamuwa. Prerogative ya President okulonda omuntu gwamanyi nti anaamuyambako okutuukiriza ebigendererwa bye. Era kyensobola okubuulira abatulaba nti tewaliiwo olunaku President lwe yali akedde n'alonda omuntu okumuteeka mu kifo ng'ekigendererwa kya President kyakulaba nti omuntu oyo gw'alonze alina kukosa bannayuganda mu buweereza. President alonda omuntu okumuteeka mu kifo ng'ekigendererwa kya muntu oyo okuweereza bannayuganda nga President we yandyagadde. Dokita yatugambyeko wali nti obulumi bwe we buli kwe kulaba nga waliwo abantu abeenyigira mu bubbi ne banoonyerezebwako ne bikomaawo. Ekyo kirina kukolebwa kiti. Anti mbadde waliwo ekintu kyenjagala abatulaba bakiteeke mu bwongo bwabwe nti President tasobola kukeera n'alonda omuntu nti nkulonze Nambiro genda obba Abannayuganda. It has never been his wish. Naye ye nga omukulembeze agenda n'akeera n'agamba nti Mary nkulonze genda okulireko TV. Kati gwe n'otuuka wano ku KTV n'otandika okukola ebibyo. Era kyensuubira nti ng'omukulembeze naye waliwo watuuka n'abeera disappointed mu ffe baba akoze ki. So era nzirayo wali okutiika omugugu oyo yeena ndaba agenda okufuna omukisa kuba nze sobola kusinziira wano ku TV nentandika okusalirawo President nti londa gundi. That's why the Constitution says it is his prerogative. President atunuulira obuyinza obumuweebwa n'amafuta agamufukiwako ng'omukulembeze okuva waggulu kubanga tewali mukulembeze yali abaddewo nga si kwagala kwa Katonda n'alonda omuntu. So kati bubeere buvunaanyizibwa bwaffe ffe President baba alonze okuweereza Abannayuganda okulaba nti no tubaweereza mu ngeri ensaanidde twewala ebikolwa ebyo ebiteeka amaanya. You see, you damage yourself, you don't damage the President. Tusobola okulaba ku moment eno Dr. gy'abadde agamba nga President ayiye n'ayera bonna okuva waggulu paka wansi. Mwakozesa ekigambo prerogative. Buvunanya. President asobola okukola kyonna. Ekyo tewali asobola agamba nti President akisobola. So it is his prerogative. Yamanya engeri gy'ateekateekamu obuweereza bwe engeri gy'agenda okuddukanyamu eggwanga. Dokita abadde atuwa nga kuba ogenze wali ng'oli kupushinga dokita which punitive measure can be used. Kati dokita n'akuwa ekyokulabirako nti waliwo ono President eyakola bw'ati. Ye President Museveni
ayinza okubeera nga alina punitive measures endala naye zaakozesa. So styles of administration are always different. Abatulaba ku KTV enamba z'amasimu zezo ku screen producer zataddeko kwogenda okuyita otuuse ekirowoozo ky'obutereevu ku nsonga y'enguzi eyinza kumalibwawo etya. Abaffe ebigenda mu maaso kwabadde sipiika wa paalamenti gwe obitaputa otya era obiraba otya? Kisobola okutuyambako okumalawo enguzi? Gavumenti tugambe nti etandise okulwanyisa enguzi, tulina kukola ki ng'eggwanga okulaba nga tulwanyisa omuze gw'enguzi? Alo KTV. Alo? Walise. Yebale kunyabu. Kale sebo gyebale sebo. Yebale kunyabu. Kale sebo gyebale sebo. Newuunya omwami oyo abajayogera kubanga ebisokera ddala vice president wambika kagire basikizezeebikira abantu nebamugambako ege internet eyogera ekyo kibi. Ekyokubiri jobolesa ennyonyi abadde kukuya zikokakosatu onoonyeza ku airline nga omukulu wa airline wakibatirirakwo era lwabinkaawo eddwaliro ly'eruwowa bazze balirenyaako yekingezi nga pulezidenti agwayo kati anoonya okulwanyisa enguzi nze oba mukabaatu waggulu ebyanga bye maama wange. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege ebirowoozo byebyo. Omulala ali ku KTV. Halo. Halo. KTV. Halo. Halo. Enamba z'amasimu zeezo kw'osobola okuba nga oyita butereevu eyatiiro nga bw'oziraba bazikuteereddeko, osobola okuba nga otuusa endowooza yo gw'ensonga y'enguzi ogiraba otya? Bw'otuuka gy'olina okufuna obuweereza obw'obwereere obwa gavumenti obusangayo, bw'oba nga osanzeyo obuweereza ne bakusaba ssente gw'okola otya? Obuvunaanyizibwa bwo mu mbeera eyo bwandibadde ki? Alo KTV. Omuteesa asoose agambye yeemulugunyiza ku ky'okunoonyereza ku bantu ne institutions n'engeri ensimbi ze zisaasaanyizibwamu, oba oli abo abavunaanyizibwa ne bazuulwa ne batabonerezebwa. Mwami Nambire agambye ki? Abadde yeemulugunya kunoonyereza ku bantu ne batabonerezebwa. Kati twagala okwebaza omuwuliza waffe oyo omulungi. Omanyi nze Katonda yampa kye tuyita listening skill ennungi. Dokita wabadde akola submission ze emabega awo agambye omuntu bwe bamutwala mu kkooti nga we tulaba bino byonna ebiriwo, it is not 100% that omuntu bwe baba bamututte mu kkooti omusango okugenda kumuluma. Gavumenti eyinza okutwala omuntu mu kkooti netuuka eyo obujulizi ne butavaayo obukola ki obulumika omuntu oyo, naye nga mu maaso ga public bo baba balaba nga omuntu gwe basalidde edda omusango. So enkola y'amateeka si bwetyo bwekola. Ekyo Abannayuganda balina okitegeera nti omuntu weewaawo bayinza omukwata, bayinza okukola okunoonyereza ne bamunoonyerezaako, naye bwe bamuteeka mu sisitimu era ezaateekebwawo gavumenti eno ne basiŋŋana nti omuntu ono talina musango gumulumika. Nze eno wabweru muleemani's understanding mba nsigala ngamba Nambiro mubbi naye ng'ate wali kkooti emaze okukola ki okuneejeereza. Kale abatulaba ku KTV akadde katutambulako naye tukyalinayo omwaganya gw'amasimu amatonotono. Osobola okuba ng'oyita ku nnamba ezo n'oyisaawo ekirowoozo oba ekibuuzo okusinziira ku mbeera gwe nga bw'ogiraba. Alo KTV. Halo. Nkizikanyite nsinzidde wano Engoma. Yes sir. Kinsaba kubuuza mwami oyo alondoola ebya minisitule ya education gyatuukako ne mu education service commission n'enguzi nnyingi nnyo. Kale tweyanziza nnyo tweyanze gagenda kubanga yayitibwa Agi oba mwogere erinnya. Yes sir. Mwogere. Halo. Atidde omwatuukiriza. Abuze bubuze abantu balina obulumi. People and for us we want that. Olaba Abannayuganda bwe balina okutuuka batuuke ku kituyita ndowooza tukiyita name and shame.
This is a war. Okulwanyisa obuli bw'enguzi ensonga lwaki olaba nze wembadde mu masomero nayingiramu n'obumalirivu. When you go to fight the corruption, the corrupt and their corruption agents, they will fight you back. So kati ng'eggwanga kasa tufunye abakulembeze, president ali tugamba tulwanyise enguzi, omukulu w'amagye buuyo avuddeyo is leading the fight. Nafwe eyo wabweru, don't fear to name and shame. That's how we shall, because abasajja bali wabweru eyo beerimbise mu bikolwa. Oli ayinza okugamba, ayinza okuva eyo n'agamba nti kati dokita ayinza okubeera nga atuula mu kifo ky'atuulamu. Kugambye nze mbadde mu local government, mbadde RDC. Ne wabeerawo oli omwami agamba nti nze amanyi dokita, mpe sente ntwalire dokita. Naye ng'ate dokita tabimanyiko na kubimanyako. So kati oli agenda kujjayo sente mu linnya lya dokita yazirye, oli gwajeko esente asigale ng'amanyi nti no dokita yali esente zange naye teyakola mirimu. Ne gwe bagyeko sente naye aba n'ensobi. Si bwe kiri dokita. Kati olaba ekintu ekyo obudde butugenzeeko naye twandibadde tukyogerako. You see, Mary, nakugamba ndi musomesa. Mbadde headmaster ow'amasomero. Ngabye ku baana emirimu ab'obuwala. Kyensobola okugamba wano nti sinako mwana. Okay, ngabye emirimu abaana ab'obuwala benjagala okunokolayo. Sinako mwana wa buwala gwe nali ngambye nti nze okusooka okuwa omulimu. Kino kyenjagala nkukola okusooka. Because those things are there. And it's also a form of corruption. Kati gwe wogamba ono omwana aze okunoonya omulimu. Nze ndi mu kifo already ekyobuvunaanyizibwa. That's how this thing should be interpreted. Ndi mu kifo ekyobuvunaanyizibwa. So ekitegeeza nti no, ndina power over this person. Kati mpiza okozesa power yange obubi. Kati gwe tosobola agamba nti gwe Mary ozejjo ne nkozesaako power yange obubi. Tulina kunenyezebwa kyekimu. Ani abanenyezebwa? Alina power. Naye ne gwe bakozesezzaako obuyinza obubi aba n'eddembe erigamba nti abwe kiba kituusa awo nze kigaanye. Si bwe kiri dokita. KTV tukyagendera ddala maaso ne program Kingdom Torch. Tukyalinayo akadde katonotono tuwumbewumbe. Bwaba producer wakyaliyo abali ku masimu wali badde obatuwa ne tufuna ku so name and shame nze nga government official wano njagala ku encouraging abana Uganda mwenna batulira abantu mwatula abantu actually nze kyembadde mbulira abantu abankubira amasimu because people know that I am an anti-corruption crusader. Tulinayo ali ku simu producer. Hello. Ali ku simu. Hello. Hello KTV. Tuwumbewumbe. Abantu bamanyi nti ndi anti-corruption crusader. So abantu baba bankubira amasimu. Ono yanzigyeko sente. Kati nze engeri gye ncollectingamu society because it's also our responsibility to collect society. Nti nga tonaba kuwaayo sente. Wakiri nkubirako esimu ogambe nti ono yansabye sente. Onfuna ndowooza. Ozimanyiiko oba tozimanyiiko nzimuwe oba ono yansabye sente nti nkolere kino kati nze ngali mu gavumenti ate akyawira ddala obuli bw'enguzi enda agamba katosooka kuzimuwa katukole kino na kino tuneetinga oyo. Dr. Briefly Sibula. Njagala kwebaza mukulu ono Nambiro yedira ki? Nambiro nedire siri Muganda of course naye waffe nedire ebisiridde ene bantu thing kiraba tulina okuyiga ebintu bingi. Njagala okumwebaza olw'omulimu gwakola kubanga abantu balina eddembe naddala abaana okuyigirizibwa n'olwekyo ekyo kyonna ekikolebwa ekireetera abaana okubeera nti tebeeyagalira mu ddembe eryo kiba kityobola eddembe lyabwe n'olwekyo obuvunaanyizibwa bw'amanyi ate omanyi nti abo abakulu b'amasomero eyo babeera bakabaka teboogerwako abo nabo twetaaga okubatunulamu bakuba mu ttooki naye nga mu kutwalira awamu enguzi eno okugirwanyisa twetaaga nnyo okugogola ebyobufuzi bino bireese nnyo
enguzi mu ggwanga era abantu kati era owulira n'okuwulira nti wesimbyewo ze nsooka ompeeyo zange kubanga bwogenda sitogenda kunagagamba eyo nguzi naye nga bakulembeze tulina okubeera abasaale mu kulwanyisa enguzi. Pulezidenti tumukubira omulanga ngera bwe nagambye njagala kuwunzika nga nzirayo ku nsonga zange 3 nti okulwanyisa enguzi kyetaagisa okuteeka abantu abatali bali banguzi mu bifo. Ekyokubiri abali b'enguzi okubavunaana, n'ekyokusatu abantu abatuufu okubateeka mu bifo ebituufu. Kuba buli lw'oteeka abantu abakyamu mu bifo ebituufu tebakola ekyo ky'oyagala. Kyova osanga nti tulinawo n'enkola eno ey'okugamba nti waliwo bano bayita kingmaker ne bagamba nti abo abaana bange babawa emirimu oyo naye nga tebasinzidde ku busobozi, ate abalina obusobozi ne batabawa. Ebyo bye bireetera ddala enguzi kubanga oyo tamanya buvunaanyizibwa bw'alina. N'olwekyo kulwanyisa enguzi ffenna kituzingiramu naye nga abakulembeze be bandibadde abasaale. Omuntu wa bulijjo yalina buvunaanyizibwa ki? Omuntu wa bulijjo obutagaba nguzi buvunaanyizibwabwe naye n'okumanya obulabe obuli mu kukola ki mu kubeera nti akozesebwa. Kuba abamu bakozesebwa ate oluvannyuma ne beesanga nga baviiriddemu awo. N'olwekyo abali b'enguzi kino kye kiseera batuviire. Abali b'enguzi batuviire, beetaaga kuweera beerebwe bonna. Abantu abali b'enguzi okuviira ddala wansi eyo babeere. Buli lw'omulaba omuli w'enguzi ng'ageze mu kifo mumanye nti mugenda kukaaba kubanga ye tamanyiiyo olulimi lulala okuggyako okulya enguzi. Kale Mwami Jimmy Nambiro nze njagala kwebaza okutuwa omwaganya guno ababadde batulaba abawaddeyo ebirowoozo byabwe tubeebaza. Omulamwa gwe tuliko era twagala gamba nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna Abannayuganda okulaba nti kino buno bulwadde tulina okubulwanyisa mu nsonda zonna. Njagala Mwami Nambiro ng'omaliriza abantu oddemu bawe ennamba y'essimu abasanze okusoomoozebwa mu masomero eyo we batandikira kuba oluusi bandyagadde okulwanyisa enguzi butyo naye tebalina we batandikira. Producer waffe awandiise nti Nambiro NRM nange nkalabye lwakuba nyambadde yero abatulaba abaana ba president aba skilling mmanyi ndina bingi byenjogerako. Dokita kwatako ku saati eno gikwateko girabe. Eno saati ekolewa abaana ba president aba skilling be bagikukolera bazitukolera era naawe oba Mary abaana basobola okukolera. Kati ekirungi ekirimu nti bano baana be baali balemesa okusoma be baali bagamba nti no tebalina kye basobola kyonna be bakola esaati eno Nambiro gy'ayambadde. Ogirabye totuuyaana tokola ki gye emirimu President Museveni gy'akoze. So producer njagadde mugamba nti eno gundi design tojambadde lwa kibiina asiriwa byabufuzi oyagala bemu bibatandikunwanyisa nze president no sesamula nte NRM n'ebikolwa byayo byonna. You know we must be very careful. I know. Nze I'm not a politician. Ndi mulonde wa president kukola mirimu eziri mu buweereza service delivery awatali kusosola kibiina kuba abaana beenwanirira mulimu n'ab'ebibiina ebirala. So ensonga lwaki nkugambye ekyo. Enamba eri noti 7 noti 9 5 3 6 kanjiddemu ogusembayo. Noti 7 6 0 9 5 3 esimu eyo ya State House Education Desk ebeerako woba ogikubye nga teriiko weereza message tugenda kutuukirira State House egiteekako esente ezimala ezinsobozesa okuba wonna mu Uganda yonna
abannayuganda mukube mutubuulire biki ebigenda mu maaso bubi ki obuli mu masomero. Okusookera ddala twagala kutandikirawo abaana ba pulezidenti abali mu nkola ya boona basome, era mu abakulu b'amasomero abandaba olusoma luno olutandise tekikutantala kugoba mwana mu ssomero. Weba waliwo bye mwakanyako n'abazadde, noonya abazadde babikuwe awatali kulinnyirira ddembe ly'omwana oyo ery'ebyokusoma. Jimmy Nambiro ge gange, tugenda kuwulizaganya olunaku olulala Mary wanaaba atuwadde omukisa, of course, which I know she will give us. Mukama akuuma atakumira mpeera. Kale tweyanze mwebale kufisaawo kadde ne mujja ne mubaako ensonga ze mutangaaza era tubebaza n'emirimu gye mukola. Nga Kingdom Media tuli basanyufu nnyo olw'obudde bwe mutuwa obutakoowa. Program Kingdom Torch olunaku olwaliro bwete bwetambudde, mbadde munnasingo Mary Namirimo. Tuddingana Lwakutaano lwa Sabbiiti ejja mu program Kingdom Torch ku ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 2. Musibe bulungi, mweraba.